Enkyalero Katikkiro Charles Peter Mayiga asitudde abanene mu poliisi era bwe batyo ne balumba ewava famire y'omwana ono gumbulidde omuze gw'okuvuma Ssaabasajja Kabaka ku mutimbagano ogwa TikTok. Omukwana kano keyita pressure nga kigambibwa nti akaana kano kagisu naye kadde keegumbulidde omuze gw'okuvuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Baganda bange, mikwano gyange, nyongera bajjukiza nti ebyakosi birungi kubanga Katikkiro Charles Peter Mayiga bagambye nti omwana ono basooke bamuleete bamubuuze ani abadde amuwa ebigambo bino eby'okuvuula obwakabaka n'ogenda mu maaso ng'ayisaamu Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa kubanga ffenna tukimanyi bulungi ng'ennono Ssaabasajja Kabaka teyeeronda. Ssaabasajja Kabaka alondebwa bulondebwa. Ssaabasajja Kabaka era munnange bagamba nti azaalibwa nga ayina emikolo egy'enjawulo. Baganda bange, mikwano gyange, Katikkiro Charles Peter Mayiga ate eby'ensonga zino azingidde mu bulambalamba. Lubadde nno lukwe lubadde lunene naye baganda bange, mikwano gyange, nnyo bajjukiza nti ono abadde mutume era nga amutuma naye tumumanyi n'ebikolwa byabwe tubimanyi ate era n'ebigendererwa byabwe tubimanyi, so tebalina kye batugamba naye nga embeera bw'eti bw'eri. Charles Peter Mayiga ensonga agituukiriza. Tubale twebuuza lwaki Buganda esirise, lwaki Katikkiro Charles Peter Mayiga talina kyavuddeyo kwogera, lwaki kiri bwe kiti nga bibuuzo tubadde nabyo era nga tubirina ne kati nsuubira tutuuse ku ntolobotto y'ensonga era omwana ono agenda kuba atubuulira amazima ani abadde amutuma, lwaki abadde agenda mu maaso n'okweyisa bwe batyo ng'avoola obwakabaka. Y'ensonga gye twagala okumanya era ani abadde ali emabega w'ekintu kino amutubuulire olwo abalabe ba Buganda tumanyi yabufuzi teri musajja wa Kabaka mulangira tumanyi abalabe ba Buganda abaagala tusanyiza obwakabaka. Ensonga bweti bwetambuze ate muganda wange erudde eyo ombejja eyavaayo n'akuba omulanga. Kati bwebabera ku social media okwo nze ate bantwala ng'omulabe wa Buganda ate yataasa ate nze mulabe wa Buganda gwe bayita omulabe wa Buganda. Njagala obuuliza omusajja wa NRM Kabaka bamanyako nti agenda kuttibwa nga nze bwe nakimanya ne mutaasa tewali n'omu yakyogera ku babuuze kuliko wa NRM yakyogera ko tewali wadde n'omu yalinze. Kati bw'osanga omukazi n'omusajja wa NRM muga nti Lumbu Avuma ayonna Buganda mugambe munnange kakkanya omutwe gwo bw'oba oyagala mpekeza panado genda ozimire loolo yange enjima gye nazannya ate enkyagizannya. Ndi musajja Muganda alina ensibuko obuvuno obuddo gwe gwali omulimu gwange abaana gw'abalema bonna. Emmengo waliyo radio gye bayita CBS FM waliyo BBS Telefina ne Mayiga gy'atula n'abantu be tekuli n'omu yavaayo kwogera ku nsonga za Kabaka yalinze. Kati bw'osanga ombuyabuyanga gati ombuyavulo ng'avuma Buganda afuma Ssaabasajja mugamba oba oyagala panado ngenda mukugulira kyenjagadde osooka otegeeza abantu ba NRM nabagamba dda abantu abangobere balina ssente leetayo vidiyo nga Lumbu Avuma Kabaka baavuma Nnaabagereka oba avuma Omulangira n'Omumbejja teriiwo. Kati obudde bw'omumala nga muli ku ebyo mwandibadde ate mujje mwegendereze buli kintu kyonna ekiri state funded abasinga okiddusa n'okyogerera ba NRM. The moment kasitola nga blogger wa NRM asindika ekintu ku TV, ku radio, ku social media, don't ask kivaludda wa. Ndi wano basomesa kasitola bange ekintu kyonna kyegenzemu omukono gw'omuntu yenna atawagira nkyukakyuka tobuuza gye kiva tosharinga tokomentinga. It's a state-funded blackmail propaganda. Ekinjagadde kibasomese bulungi nnyo. It's a state-funded propaganda and blackmail. Kasoma mutusanzemu propaganda wa blogger ba NRM bakisindiikiriza naye bamuuze nga ddi lwe mwayogera ku nsonga z'obwakabaka tewali ekyo tusooke tukiwumuzemu akatono mbatwale walala. Ekisookera ddala omuvubuka eyayogedde ebigambo ebyo one njala sooka baga kigambo kimu sooka weebuuze amannya ge yaani. Bw'omala okwebuuza amannya ge n'ogategeera
nti si Muganda muteeke wali. Ekyokubiri, Abaganda tutambula ng'Abaganda. Mu programs yali atambuddeko ng'Omuganda nedda, si Mulangira ekiteekaawo. Bwe tumala kiteekaawo ne tukiwummuza bulungi, njala tugenda empola. Lukyanga Lubanga Lwamini ku mitimbagana gya social media nga bakatikkira abaawumula bakyaliko, kyali nga kizibu nnyo okulumba Ssaabasajja Kabaka n'omwogerako ekintu kyonna n'otafuna kwanukulwa era n'otavunaanwa mpaka kwono gwemba nnyonnyodde bwe yajja. Abasajja balina TV ne radio station kubakera ku makya ne boogera ebibozibozi bitakwatagana. Ani yavuddeyo n'ayanukula ebigambo ebyo? Tewali. Ne wasanye kennyini teyala yanukudde, tewali. Ne ku TV basobola okukera ku makya ne boogera ku bibozibozi ebitakwatagana, naye ekyo tewali yavuddeyo kyogerako. Mayiga teyakyogeddeko, bakungu b'Emmengo tebakyogeddeko, n'abalala tebakyogeddeko. Wabula ate yo NRM egezaako nnyo kiteeka mu ki ku national platform ekigendererwa kiki? Wuliriza kati kakuviire ku ntono ka video katandise. Yose bwe yagamba nti mu 1993 nga maze okuzibwa Kabaka, jjukira bwe baatuula eggulu mu meeting yalimu abakukunavu magye, abamu bamugamba nti twetaaga ozebwa Kabaka bwa Buganda n'Obwakabaka obulala, era bamugambirawo. Ye n'agamba no, kambuzi kuba kya kisuubizo kyange, ne njabbu managing, I myself will manage. Keka video kali ke nabagamba, ye mwe yagambira nti Kabaka yenna takkiriziganye nange nja kulwana, anaamulwana atya? It's the same process. Tugenda mpolampola. Kati bwagamba nti ajja mulwana, Museveni enkola yeri bweti, funa abantu bo obasimbe ewantu beefuule ekyo ekintu ye kyayagala abeere. Bwazo kwa Kabaka 1993 n'abuza obulungi nnyo era buli muntu n'amusanyukira. Mu 1994 ng'agenda otuddiza olubiri, yagamba nti yali nsobi nnene nnyo omugenzi Obote okulumba olubiri n'okuwaŋŋangusa Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa. Yali nsobi, si bwe yalina kikola. Naye jjukira nkuzaayo emabega nti Obote yennyini bano ba Museveni bamuwanga intelligence y'okulumba olubiri lwa, era lwe balumba olubiri enkeera Museveni yalabikako ne banne nga bagenza okunoonya ebisigalira biki ebyali bisigaddewo mu lubiri, eyo rekodi gyeri. Kati ye bwe yagamba nti Obote yakola ensobi y'okulumba, nti ye alina engeri gy'alina okikolamu, ajja kukozesa Abaganda bennyini okulwanyisa Obuganda obusaanyaawo, era kyekigenda mu maaso. Naye okulwanyisa Obuganda obusaanyaawo agenda kukozesa Abaganda be baani? Nakugamba si buli alina erinnya Egganda nti Muganda. Nakugamba si buli ayogera Oluganda nti Muganda. Ng'oyagala okumanya ensi bw'etambula, sanga omusajja omuganda munnaye ntambuliramu ng'Omuganda. Tajja kutambulira. Kati n'abaleekaanya ku social media sazi mugamba atambule ng'Omuganda, tajja kutambula wadde ku jjajjawe n'omu. Lwaki muluma omutwe nga mulina ansa mu ngalo? Lwaki mulumya omutwe ng'omuntu asobola kutambula nga Muganda? Lwaki muluma omutwe nga system tujje tugibasomesa yonna? Tubasomeseza ebintu bintu, tubasomesa system bwetambula muganyo gitegeera. Lwaki mulumya omutwe nga kitu mukimanyi? Ngenda kukozesa Abaganda okusanya Obuganda, naye Abaganda be baluwa? Abaganda ab'ensibo bannakabala bonna baagobebwa Mengo, abasigadde babinyika mu nsuwa. Negendayo enkweze ng'ensowoleze zitudde Mengo. Mukitegedde bulungi kati. Nsa mutandise okujja bulungi wembaagala, mutegere bulungi nnyo. Ekyo mba mumaze okitegeera, kyensobola ki nti eri abalangira abalaga nti Mutebi si mwana wa Kabaka Muteesa, n'omugambo wayi gw'osibukawa ng'akaluna maaso ng'enteesa daleerwe. Kubanga ekyo kyo bajja bakyogera okuba batikkira Ssaabasajja Kabaka. Njagala odeetereyo akatambi nga kasibukira dda mu 1966 nga kajja kwogera ku bino boogera essaawa zino tekaliyo. Ebintu bino bitandika ng'onaamazza Ssaabasajja Kabaka atikkiddwa mu 1993. Evaayo ensowoleze ennyini zigamba nti Ssaabasajja Kabaka si mwana wami wa Muteesa. Ku sisitimu ya Museveni gye yeetandikirawo, n'evaayo abalangira b'ensowole
bannabyabufuzi ab'ensole n'abantu babujjo nga boogera ebigambo ebyo. Ekyo si kye ekikulu kizira ddawa. Ekikulu kikyo. Twogera ebigambo bino ku social media bingi nnyo. Naye nze tolimpulirako nga mpemudde omuntu. Sina nsonga lwaki mpemula omuntu. Wabula nja kujja kugamba ebigambo byange obitwale oba obireke. Tekinneetagisa kuwumula muntu. Naye omuntu ava mu bbanga ng'ekire n'agenda amukkula ekigambo ky'obuwemu, oyo si muganda. Ate era aba muwandiike nga alina ebyokwogera by'alina okwogera. Kubanga ye bamutuma ayogera ebigambo bino abasike eriyo munyiige mukunyiiga mukolere Museveni kyayagala kwekkuba ejjinja kwekozesa ejjinja limu n'akuba ebinyonyi bibiri. Lwaki akikola? Tulina obuzibu bannayuganda abalowooleza okumpi nga beerabidde eggwanga lyabwe. Bajjajjaffe baali balwanirira Obuganda buno tebaabulwanirira nga basinziira ku ddiini, nedda. Baabulwanirira nga basinziira ku buwangwa na nnono ng'Abaganda. Essaawa zino osanga munnabyabufuzi nga kati nze ndi Mukatuliki, ebyobufuzi babizannyira mu ddiini y'Abakatuliki, ono ebyobufuzi abizannyira mu ddiini ya Protestanti, ono ebyobufuzi abizannyira mu buwangwa na nnono. Waliwo n'ali awo nga kitengejja nga talina waabwa. Kati bw'osanga abantu abo kyeki kye bagamba ekya divide and rule, buli omu alina ensonga engeri gy'alizoningamu okusinziira mu kakundi kaalimu. Museveni awo atwagala. Ne bwe tuba nga tuli ekitole ekimu Museveni tasobola tusobola. Kati ekyo bw'okitegedde kubira Mukama mu ngalo ez'amaanyi. Njala kukunnyonnyola otegeere. Ne wasanye kennyini teyala eno kuddi tewali. Ne ku TV basobola okukira ku makine boogera ku biboozibozi ebitakwatagana. Naye ekyo tewali yavuddeyo kyogerako. Mayiga teyakyogeddeko, bakungu b'Emmengo tebakyogeddeko, n'abalala tebakyogeddeko. Wabula ate yo NRM egezaako nnyo kiteeka mu ki ku national platform ekigendererwa kiki. Wuliriza kati kakonfiire ku ntono ka video katandise. Yose bwe yagamba nti mu 1993 nga maze okuzibwa Kabaka, jjukira bwe baatuula eggulu mu meeting yalimu abakukunavu mu magye, abamu bamugamba nti twetaaga ozze Kabaka bwa Buganda n'Obwakabaka obulala. Era bamugambirawo, ye n'agamba no, kambuzi kuba kya kisuubizo kyange, ne njabu managing, I myself will manage. Keka video kanike nabagamba ye mu yagambira nti Kabaka yenna takkiriziganye nange nja kulwana, anaamulwana atya. It's the same process. Tugenda mpolampola. Kati bw'agamba nti ajja mulwana, Museveni enkola yeri bweti, funa abantu bo obasimbe ewantu beefuule ekyo ekintu ye kyayagala abeere. Bwazi Obwakabaka mu 1993 n'abuza obulungi nnyo era buli muntu n'amusanyukira. Mu 1994 ng'agenda otuddiza olubiri, yagamba nti yali nsobi nnene nnyo omugenzi Obote okulumba olubiri n'okuwaŋŋangusa Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa. Yali nsobi, si bwe yalina okukikola. Naye jjukira nkuzaayo emabega nti Obote yennyini bano ba Museveni bamuwangayo intelligence y'okulumba olubiri lwa, era lwe balumba olubiri enkeera Museveni yalabikako ne banne nga bagenza okunoonya ebisigalira biki ebyali bisigaddewo mu lubiri, eyo rekodi gyeri. Kati ye bwe yagamba nti Obote yakola ensobi y'okulumba, nti ye alina engeri gy'alina okukikolamu, ajja kukozesa Abaganda bennyini okulwanyisa Obuganda obusaanyaawo, era kyekigenda mu maaso. Naye okulwanyisa Obuganda obusaanyaawo agenda kukozesa Abaganda be baani. Nakugamba si buli alina erinnya Egganda nti Muganda. Nakugamba si buli ayogera Oluganda nti Muganda. Ng'oyagala okumanya ensi bw'etambula, sanga omusajja omuganda munnaye mutambuliramu ng'Omuganda. Tajja kutambulira. Kati n'abaleekaanya ku social media saati mugamba atambule ng'Omuganda, tajja kutambula wadde ku jjajjawe n'omu. Lwaki muluma omutwe nga mulina ansa mu ngalo? Lwaki mulumya omutwe ng'omuntu tasobola kutambula nga Muganda? Lwaki muluma omutwe nga system tujje tugibasomesa yonna? Tubasomeseza ebintu bintu basomesa system bwetambula muganda ogitegeera. Lwaki mulumya omutwe nga kitu mukimanyi? Ngenda kukozesa Abaganda okusaanya Obuganda, naye Abaganda be baluwa? Abaganda
abensibo bannakabala bonna bagobebwa Mengo abasigadde babinyika mu nsuwa negendayo enkweze ng'ensole ze zitudde Mengo mukitegedde bulungi kati nsa mutandise okujja bulungi wembaagala mutegere bulungi nnyo ekyo mba mumaze kitegeera kyensobola nti eri abalangira avalaga nti Mutebi si mwana wa Kabaka Muteesa n'omugambo wayi gwosibuka wa ng'akaluna maaso ng'enteesa daleerwe kubanga ekyo kyo bajja bakyogera okuba lwatikkira Ssaabasajja Kabaka njagala ondeetere y'akatambi nga kasibukira dda 1966 nga kajja kwogera ku bino boogera essaawa zino tekaliyo ebintu bino bitandika ng'ono amazze Ssaabasajja Kabaka atikkiddwa 1993 evayo ensowole zennyini zigamba nti Ssaabasajja Kabaka si mwana wami wa Muteesa ku sisitimu ya Museveni gye yeetandikirawo nevayo abalangira b'ensowole bannabyabufuzi ab'ensowole n'abantu babujjo nga boogera ebigambo ebyo ekyo si kyo ekikulu kiri oddawa ekikulu kikino twogera ebigambo bino ku social media bingi nnyo naye nze tolimpulirako nga mpemudde omuntu sina nsonga lwaki mpemula omuntu wabula nja kujja kugamba ebigambo byange obitwale oba obireke tekinneetagisa kuwumula muntu naye omuntu ava mu bbanga ng'ekire n'agenda amukkola ekigambo ky'obuwemu oyo si muganda ate era abamuwandiike nga alina ebyokwogera byalina okwogera kubanga ye bamutuma ayogera ebigambo bino abasike eyo munyiige mukunyiiga mukolere Museveni kyayagala kwekozesa ejjinja limu n'akuba ebinyonyi bibiri lwaki akikola tulina obuzibu bw'Abannayuganda abalowoleza okumpi nga beerabidde eggwanga lyabwe bajjajjaffe baali balwanirira Obuganda buno tebabulwanirira nga basinziira ku ddiini nedda babulwanira nga basinziira ku buwangwa na nnono ng'Abaganda essaawa zino osanga munnabyabufuzi nga ngati nze ndi Mukatuliki ebyobufuzi babizanyira mu ddiini y'Abakatuliki ono ebyobufuzi abizanyira mu ddiini ya Protestanti ono ebyobufuzi abizanyira mu buwangwa na nnono waliwo n'ali awo nga kitengejja nga yetalina waabwa kati bw'osanga abantu abo kyeki kye bagamba ekya divide and rule buli omu alina ensonga engeri gy'alizoningamu okusinziira mu kakundi kaalimu Museveni awo atwagala naye bwe tuba nga tuli ekitole ekimu Museveni tasobola kutusobola kati ekyo oba okitegedde kubira mukama lwaki mulumya omutwe ng'omuntu tasobola kutambula nga muganda lwaki muluma omutwe nga sisitemu tujje tugibasomesa yonna tubasomeseza ebintu bintu basomesa sisitemu bwetamu muganda ogitegeera lwaki mulumya omutwe nga kitu mukimanyi ngenda kukozesa Abaganda okusanya Obuganda naye Abaganda be baluwa Abaganda abensibo bannakabala bonna bagobebwa Mengo abasigadde babinyika mu nsuwa negendayo enkweze ng'ensowole ze zitudde Mengo mukitegedde bulungi kati nsa mutandise okujja bulungi wembaagala mutegere bulungi nnyo ekyo mba mumaze okitegeera kyensobola nti eri abalangira avalaga nti Mutebi si mwana wa Kabaka Muteesa n'omugambo wayi gwosibuka wa ng'akaluna maaso ng'enteesa daleerwe kubanga ekyo kyo bajja bakyogera okuba lwatikkira Ssaabasajja Kabaka njagala ondeetere y'akatambi nga kasibukira dda 1966 nga kajja kwogera ku bino boogera essaawa zino tekaliyo ebintu bino bitandika ng'ono amazze Ssaabasajja Kabaka atikkiddwa 1993 evayo ensowole zennyini zigamba nti Ssaabasajja Kabaka si mwana wami wa Muteesa ku sisitimu ya Museveni gye yeetandikirawo nevayo abalangira b'ensowole bannabyabufuzi ab'ensowole n'abantu babujjo nga boogera ebigambo ebyo ekyo si kyo ekikulu kiri oddawa ekikulu kikino twogera ebigambo bino ku social media bingi nnyo naye nze tolimpulirako nga mpemudde omuntu sina nsonga lwaki mpemula omuntu wabula nja kujja kugamba ebigambo byange obitwale oba obireke tekinneetagisa kuwumula muntu naye omuntu ava mu bbanga ng'ekire n'agenda amukkola ekigambo ky'obuwemu oyo si muganda ate era abamuwandiike nga alina ebyokwogera byalina okwogera kubanga ye bamutuma ayogera ebigambo bino abasike eyo
munyiige mukunyiiga mukolere Museveni kyayagala kwe kuba ejjinja kwe kozesa ejjinja limu n'akuba ebinyonyi bibiri lwaki akikola. Tulina obuzibu bannayuganda abalowoleza okumpi nga beerabidde eggwanga lyabwe. Bajjajjaffe baali balwanirira Obuganda buno tebaabulwanirira nga basinziira ku ddiini nedda, baabulwanira nga basinziira ku buwangwa na nnono ng'Abaganda. Essaawa zino osanga mu ndabyabufuzi nga kati nze ndi Mukatuliki, ebyobufuzi bizanyira mu ddiini y'Abakatuliki, ono ebyobufuzi bizanyira mu ddiini ya Protestanti, ono ebyobufuzi bizanyira mu buwangwa na nnono. Waliwo n'ali awo nga kitengejja nga yetalina ensonga ekyagenda mu maaso, ensonga ekyalanda. Baganda bange, mikwano gyange, okuva olw'Obwakabaka baganda bange kirabika nga gufuuse muzannyo kubanga abaana bavuula Ssaabasajja Kabaka nga wabula we baagalya. Netubale twebuuza ani ali emabega wa kino okulaba nga abaana bano bavuula Ssaabasajja okutuuka ku eyo extent, era nga kyemmanyi kyenyinza okuba konfaminga tugenda kuzuula amazima era tugenda kutegeera lwaki. Baganda bange, mikwano gyange, this is the right time tuyimuke tulwanire Obwakabaka bwaffe, tuve buli muguya buli muziina gye guvudde olw'okuba nti gunoonya likes na following gutandika okuvuula Ssaabasajja Kabaka nga tulaba tukyali balamu, tukyalina amaanyi, tukole ekimu ekisoboka okulaba nga tutaasa Obwakabaka bwaffe, tusigaze ekitiibwa ate tutambule nga tugenda mu maaso.